Abamu bagamba nti eryato lino lyabaddeko abantu 281 ate abalala bagamba lyabaddeko abantu 205. Abantu bano babadde basabala okuva e Dar es Salaam okudda e Zanzibar. Ku lyato kwabaddeko abalambuzi abawera n'abaana. Amaato amalala 4 n'ennyonyi ekika kya helikopita, gavumenti ya Tanzania yabisindikiddewo okutandika okuyambako mu kununula abasimatuse. Eryato lino eryabbidde lye limu ku maato 2 agaagula okuva mu Amerika omwaka oguwedde. Lyabbidde nga waakayita eddakiika ntono nga lisimbudde okuva e Tanzania nga lyolekera ekizinga Chumbe eyo mu buziba bwa Indian Ocean. Ekyavuddeko embeera eno, abakugu bakitadde ku mpewo n'amayengo eby'amaanyi ennyo. Sote tushirikiane na kusimama pamoja katika tukio hili la msiba na maafa. Mu Septemba wa 2011, abantu abasoba mu 200 bafiira ku MV Spice Islander nga nalyo lyali ligenda Zanzibar.